bikibe boogera ku promoter. Okay, botunulira ku byonna ebitambula bosanga ba promo abayimbi nga boogera omugana keti yonzo omusanda ayinza kudda mukuteeka mu swans bamwe kukola bagamba kibulamu bagamba batabuka sente yes entegereka nabo endowooza etuuka ekiseera neebanga teri oba wano mukulanga biki basinga okumplaining waleeno mu sente n'ebirala ebiringa ebyokulya yes mwani sentema kati so bw'omusanga omukulu wa Abitex yabasoboka nti Abitex mulungi kulanga mu pokopoko n'ebirala ebiringa ebyo kulanga wano mulungi pokopoko n'ebirala ebiringa ebyo naye era bagenda okumuliriza bamala bagamba bagende sente mali mu kutema aga musajja wange oyo emintu bye tebigwa bulungi so mwira naye bakomplaining ku sente mwana mu sente bagende sente ma yeah kati bano promota tugatambula n'abasatu bokka ajja kuba Keti Abitex na Yasin agunde tugenda mu saamu nnyo balamu waye gwe bamutuma shoza balamu oyinza kumpayo mmeka eza concert aine esemba mu mwana ono omukyala yani ono omukyala Biggie ne Biggie ne tugera mu wanyo budde Biggie langi Biggie ye mba promoter abantu bandyagadde okukola ne Biggie kuba Biggie ye babafunye sente mulungi n'abamawulire tebamwe kukola kyensinga okumanya nti n'abamawulire abakolako bulungi mbere nnungi aina talking nti ye amanyi okukwata engeri gye bakwatamu business era buli muyimbi gw'osanga akozeeko ne Biggie ayinza y'okusigala ng'akola naye kuba Biggie amanyi engeri gye bakwata neck kitegeera amanyi gye bakwatamu omuyimbi so sente bwe ziba zigaanye mutula wansi n'omanyi nti sente zikoze ki ziganye mugenda okumaliriza ezo gundi yonna nga bakiri akuwaddeko sente ezimu Biggie ekizibu kye tamanyi bala business emusumbuwamu ate simanyi lwaki naye nze mmanyi lwaki nti singa Biggie ono music industry asigala nga yeekutte ku muntu omu nga yeekutte ku Yasin asobola okubala endongo ate yeebuuza ku Yasin yekka kati amala okukola strategy ye bulungi nnyo neyeebuuza ku Yasin bw'amaliza ate nayonoona n'agala neyeebuuza ku balunywa namala neyeebuuza ku bajjo kitegeera namala neyeebuuza ku balala agenda okumaliza nga strategy Yasin gye yamuwadde mubufuuzi ayoza n'ayandika mutaka yagivuddeko onteekera kyo ngamba naye nti sigaza omuntu omu n'amanya nti kati omuntu gwe nnina okkopa ayina kuba Yasin asobola okutambuza bizinensi y'endongo n'agikola ki n'agiggusa omanyi nti Biggie yafuna ekizibu nti abantu bonna beyeebuuzaako si mikwano gye baagala mulyako buli sente bamukozesa nnyo ensobi nnyingi bamukozesa ne batalina kukola mu music industry okitegeera kiva nti Biggie osobola okuba nga ogundi Yasin we yantadde million 10 Biggie ateekawo 18 manyi lwaki nti alina bano beyeeyongerako bapromota nabo bazze kunona bunonyi abefuula bazze onteeka kyo ngamba guidinga yes naye Yasin ati yajjamu balya business eno egaziwa bweti onfuna naye bw'amaliriza nga yeeyongerako bapromota abatali baki abatalina mugaso yes aba bajja buzi nti Biggie benza okuyambako nnonye sente ate wano tulina kuba baana 12,000 ate nga bagendawo baana 2 ate nga bo tebabanja ntegeera naone mga CBS yetaga milioni 5 nga CBS olusi milioni 3 tekyo ngamba kati abo abesembereza nnyo atajjukira Yasin ono tayagala nnyo kugamba nti nze nnemesa yagamba ekitono oba amagezi go gakuwadde oba opiikinze n'ogana abalala kiri fine so ekyo kyekibonyabonya Biggie naye nga mulungi amusente tabonyaabonya ate Keti gwe nasookeddeko ate obundi omumbuulidde Abitex yongambye wano ku sente bakutematema ninga ebirala tiyandala omulala ate Mukaya ekizibu kya Mukaya kiri kimu Mukaya yandibadde akola business bulungi naye Mukaya alina abantu batambula nabo tebamwagaliza oyandibadde akuba business 5 bamugamba genda kuba business 2 1,000 ne bakyeddiza onfuna kati agenda okumaliriza nga mundongo takoze eki tafunyeemu kati gwe muyimbi oba osigadde obadde omubanja ebyaddala nga tagenda kukola ki kusasula kuba Mukaya simusasuzi mulungi zakuwaddeko ebiseera ebisinga kasitokiriza n'oyimba kyo neggwa
nga takumazeeyo okkirizagana batajja kumalayo anti nze mukana muwola ssente za ojuka sha space dana space dana namuwola million 5,000 tazimpanga nakati sinze mumanya mukuba nnyo biraka ennaku zino mwayiza ekintu omwana abanyiza ku live akola live ga yaku nenda nze sibanja kati mbadde nkwocha obuziza kitegeera kati nze wemba namuwola ezo kitegeeza nti omuyimbi oba ogenda kujja weteeketeeke olina ekizibu kyoyogedde kyendaba ekiri common nti ensaswa sente kasa zigenda mu nsawo ya promota kizibu zifuna promota basinga byogedde naye nga balina common gundi abasinga naye ate nyinza okutumayo ekintu kimu nononya omuyimbi abanja ya sini nga taliyo kyogamba nti bugamba papa misa simakula nti ogenda kuddamu okolina ya sini amwaniriza kati misa kine waba agenda kukola show za Christmas zino eza bulijjo yasina ino bam boyita Jasmine asobola kuddamu Jasmine bomukubira leero n'omugaa tugenda kukola ne isimagama baneweeba Jasmine twali naye wane emisana n'agamba talina ojuka twamulitako n'agamba ati yanoonya ba promoter abamu nga baganya okwatagana naye yagamba yasinike y'omuntu ayamuwa n'amaanyi osobola nasooka amuggyako pressure yali atya ono ande events yagwa anti yagwa 40,400 ono omusajja ono nobody nobati alina amaalo alina n'excitement obuzibu bwa nobati buli bumu ekisumbuwa nobati byonna yandibikoze naye alina amaalo anfuna ate talina njogera omuntu eyajja nga yajja sobola endongo yandibadde nobati naye nobati ye muntu yajja mu ndongo nga alina amaalo teyeebuuza amanyi wakabi amanyi bikima asobola okukikola asasula kimumanyiiko naye tafunanko magoba mu ndongo anti muntu yajja nga agula palaso milioni 15 naye nga palaso musho gyakola afuna milioni 13 ekitegeeza nti bwomubalinaafuna asasula naye ate gwesasaba mubalira naafuna kuba tawuliriza tawabulwa bw'aba ne ssente mu nsawo asobola zikola ki by the way nobati oyo yali ayonoonya ndongo era mukama yo ssente zamuggwako kituufu nti nze nyinza okuba nkyogedde mu butamanya naye nga nze nyinza okuga nti ayonoonya endongo omanyinza waliwo ekintu kiyinza okugamba neeke mu bulamu tusobola kugula palaso milioni 15 yali akataala akapaaziza kyongamba first of all ndi palaso omu ku bayimbi ba Uganda abasinga obutaleeta bantu omugamba leetayo abantu palaso omugamba bayimbi ba Uganda abasinga obutaleeta bantu mu kikaali naate basanzeewo asobola obbakyamusa naye nga bamugaa nti ekikaali ekyo tukisibye tuleeteremu abantu 13 mwawukana king of the east mwawukana kati nti nobati mu bantu abayavuwaza nobati sente zeyava nazo mu kyalo yajja ne milioni nga 4 ate nga ne ku stage asooka oky'omuyimbi oyo nobati yajja ne milioni nga 4 mondeka kyongamba okuva mu kyalo naye abantu abaazitwala ne ziggwawo yali palaso ne kamilio mayanja gundi wiza asobola okuddomutegeka ne nobati tasobola ate reigi asobola era mukwano lwansonga nti reigi afuna balina obutakanya bwa reigi bwali bwe buti minze bwemba nkolera bantu obutakanya bwa reigi kali kamiro ka ssente okuva eri management ya reigi ne nobati nti obutakanya buvaawa bateesa ne bagamba nti tutule ku meeza tulabe buteba tugenda okukola ssente zo zikole ki reigi yasooka n'alowooza tagenda kufuna nga sho naye yenyini ng'omuntu agikoze eki agitidde noba nangaa tewali tabu tukwasaganye tugatte emikono tulabe nga tukola ki nga tukola sheeno kati muganda freji agenda okulaba nga she tiketi ziri mu kuseeringaawo okitegeera n'azimba mwaka ki akasajja olulimi ne lukyuka olulimi ne lutandika okwefumba ne lukyuka era awo ku mmeeza wali olutalo era kino nkigamba nga kyali wano reji yatunda emmeeza vip ya reji emmeeza emmeeza nga 15 n'emmeeza 10 tekyalabikako nga kyagenda mu management yagitunda kitegeera zabuliraawo
nga regia sente yazina management kati obuzibu bwavaawo nti watu kakulasting waliwo sente zeetaagibwa naye nga balina funa we bazijja naye nga wano waliwo obutakkaanya naye ate gundi Nobert oyo mulabanya alina obutakkaanya ne wagundi eno share alien yasemba yalina byayomba nani share ya wizo alien no ebya wizo yayomba no ebya kati byonna kandi kutemere ya wizo nayo yamaliza mukwaya yaze ku katimba alien naye ebyo byawe bameka babiri era nakatwenza bawula kituufu kati ya wizo kati sho ya wizo yali bweti yasubiza wizo nti sho wekola ngenda ku milioni zali 5 okisagera ko wizo twali tabu nasoka namuwako 2 oyesoka nabala ne guli omunana gwe yamocha nga asayininga kasi okisagera kati mukumaliriza sho ya wizo teyaweza abantu 10 mmeka 3 ontegeera kati mukuba nti yabaweza onda 13 ku mitwalo ebire milioni nkaaga kati wizo toyinza kufuna munonga afune milioni nkaaga kuba bino byali bya wansi kuteeseganya nkuzza mu bantu n'emmeeza zalinga kiwatu ontegeera kyongamba nti mukyala wizo atunda emmeeza ezitajja ezitalabwako naye nga zituddeko ki ne Nobert alina nyogo omuze lwaki ontegeera kyongamba muganda wa nti mukyala wizo waba yatunda emmeeza tezalabwako Sandra Tete ofuna kyongamba Sandra yagenda naki nazo wenkugambirawo nti kiba kiddayo omutegesi nti omutegesi wakibogwe so wakibo kati Nobert ngenda mukunyongo nakyo kituufu kati mwekamanyo ne Nobert tokolangako naye kati nneeke bookera kumanya nga ngenda kukola ne Nobert alina nyo trust eriki eri omuntu kituufu akuteera akira nagamba nneeke tugenda kukola ffena nti tunde emmeeza nange ntunde tutule ku mmeeza tubale lumu ffena kitukoze eki obwerufu nga bweyetagisa obwerufu kati tamanyi ku bintu byako kati ye talina kamirongo kawano bapromota balala analingiriza tinategese ne balunywa anakutwala Wadon Chris nakuwa ezemmeeza ate n'atanga okulingiriza ondeka kyongamba yamaani kati ojje bwakola sho naawe abamanyi nti mwanya muli bantu baki bakulu bwe tuba tunze emmeeza 7 katumaze gwe tule wansi tugere watunda 7 naye atunda 7 tubalansinge twebale kati ye talina kamiro kati kyekyetuga nti yajja n'amaalo dagala wekugambira nti omutegesi aba wakibogwe nedda lwakuba endongo twajo ekiba kiddako nedda lwakuba endongo twajo nakyo mwekiri ekyo ekiba kiddako bantu kujja ku show yasini omulaba abantu kujja ku show ng'emmeeza gyonna balina otula kati kuliko abagituddeko nedda awo kyentwala kiri ekintu disorganization yafuna emmeeza kwatula naye kati ngenda kigamba ekintu kimu nti yasini akola n'abantu kamugereza ku papa Mesa Semakula Mesa Semakula alina emmeeza zatunda angwa ku papazi yasini alina emmeeza zakola ki zatunda naye ku last tebaddako batula wansi namugenda natunda 7 gwatunda mmeka natunda 10 era nga shewedde babala kyenkugamba natunda 10 gwatunda 7 naganga zisende mmeka nti sende bweziti otyo na wali ngambe ogenda kolera sema nti milioni 10 kyo kiriwa kikyo ndi ate n'emmeeza zinatunda buli mmeeza ginatunda nayinako 10% commission 10% yo ikola ki yiyo wano kati ne Nobert byakola naye yabikolera mu baniga ate ye wakyalo mu baniga ye wakyalo okitegeera kati mukubirikolera mu baniga tebaagala kumanya afuna sente wakiri omukwano ne gufa batwazi oteka kyongamba befuula Nobert kyekizibu kyeyakola ki kyeyafuna mu ndongo kyekiroga nti yajja n'amaalo ayina atasooka kwebuuza CBS FM Manduso radio abukaba omulembe omutebi bintu bingi kati awo wenyini kati omuntu kati ngenda kugamba omuntu nga Yasini talina muntu gwakoze naye namuga sida mukola na Yasini akozeko ne Bob Wine kyalenga nedda omanyina oli mubodde wange buno si bwo nti Yasini buli muntu gwakoze naye agamba omusajja oyo mutuufu kwenjagala okera ku makya omubulira muyimbi omu abanja Yasini awo mbadde njagala otegeera omanyi lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo nti kulaba nti abayimbi bano ebiseera ebisinga basaana okuwabulwa nti bwenkola ne Swabulu bwenkola ne Balunywa bwenkola ne Keti bwenkola ne Yasini ke promoter bwenkola na Abitex
omuyimbi ono asobola okwegomba okuddamu okukola naye ate omusajja waffe ono waaguni luba asimba tegekaani nze singa nnyo mmanya mu nkuuka nti bwetegeka naye nsobola okwegomba okuddamu okukola naye kuba abasinga bayini nabeeko okukola bapromota tuyinzamu wankuukayo nkuuka jasinza olabikiramu ennyo nkakasa ewedde kitegeeza nawe obutamuwa ewedde waliwo ebituli batategeera wakati awo so nze kyeŋŋamba kiri ekintu kimu ŋŋamba waggulu abantu abasinga abayimbi sina muntu gwe sinawulyako nyo akaana n'abayimbi ndowooza ye yasinga naye abalala bamukutuma n'ogaana ogenda okuddayo mutwala oyinza obutatuuka emanduso kwe tuli ate edisendi West Records yategekana yawasembe okutegeka leemu naye leemu already boss bawe yabadde sponsor kati yasente alina sente zataddemu sente alina sente zataddemu kyomanya era bwe tuba tubala abantu abategese no tetumubala tubala ng'omuntu yayitako mu ndongo tegekani ate leema nkubuulidde ekizibu kyale anti tali single handed nkyageza kugamba gwe mubuuze sendi kikyoyinza okuba nga endongo kijja wategeka ng'ogiyimirewo nga nze sendi ntegese endongo tagiyo so tetumubala tetuyinza mubala mu bapromota kumanduso kwe tuli kati ninya wenyininyaga tujjewo ensonga ya nightlife eno nightlife eno tujagireta mu maaso awo nga tujjewo nsonga kiwana eri okumpi njaga tujjewo ensonga eri okumpi naye zonna zonna ensonga ziri mu nightlife kyenyinza okugamba kati nnyo katube mu ndongo tukomewo naye nga temwerabira agamba atya Mami Rogers Dungu angambye ali California mundabire muzeeyi angambye ndabira nnyo ddanga